الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tutendereza Allah omulizi w'ebitonde byonna ne tumusaba emikisa gye n'ebyengera bye abizze ku nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ne ku bantu be ne ku bagoberezi be bonna okutuusa ku lunaku olw'enkomerero. Tusaba Allah akkirize emirimu gyaffe emirungi atusasulemu empeera ku lunaku olw'enkomerero. Bassebo ne bannyabo ab'ebitiibwa ku lutimbe luno gaggadde mwenna lwe mutunuulidde tugenda mu puroguramu eya shariya n'omuntu. Bwe tugamba omuntu tuba tutegeeza nze, ogwe n'abantu abalala basigadde. Abaffe shariya erina weekwataganira n'omuntu. Abaffe shariya erina weeyambira omuntu. Abaffe shariya erina weenunulira omuntu singa abeera mu buzibu, singa abeera mu bwetaavu, asobola okuddukira mu shariya neemuyamba, neemununula, neemusomesa, neemulagirira, neemuluŋŋamya. Shariya n'omuntu ye puroguramu gye tuzze nayo olwaleero. Tusaba Allah atwanguyirize puroguramu eno ate era atugase nayo ffe abagisomesa nammwe abagiwuliriza. Okusooka kwa byonna, bwe tugamba shariya tuba twogedde ku nsonga ekwata ku mateeka g'Obusiraamu, kubanga ekigambo shariya mu lulimi Oluwarabu kitegeeza amateeka ag'Obusiraamu, amateeka mu kusinza, kubanga tusinziriza ku mateeka, amateeka mu by'okuwaanyisa eby'obugagga oba ebyenfuna tubiwaanyisiriza mu mateeka. Omuntu n'agula ku munne n'omulala n'atunda ekikye, nga byonna bitambulira ku mateeka. Bwe twogera ku mateeka tubeera tutegeeza, bwe twogera ku shariya tubeera tutegeeza amateeka g'Obusiraamu mu by'okwambala n'okwewunda. Amateeka ga shariya oba amateeka g'Obusiraamu agayitibwa shariya tegakoma ku ebyo bye nnakwogerako, naye gazingiramu engeri gye tukolaganamu ne bannaffe abalala. Omwami akolagana atya n'omukyala, munnansi akolagana atya n'omugenyi omugwira atali munnansi nga eggwanga ly'eddala. Kwegamba shariya mu bufunze buli lwe tugyogerako y'endagirira ey'Obusiraamu gyeragiramu omuntu enkola gy'anaakolangamu ensonga ze. Ekyo nga tugenda kukinnyonnyola kyetaaga
okubayitirayitiramu shariya eno gyezze eva n'omuntu bivudde wala. Omuntu azze okujja wano ku nsi etaaliko kitonde kiyitibwa muntu. Ensi eno olubereberye yasooka kuwangalirako majini, misambwa, mizimu, ebisolo ebyenjawulo nga teriiko kitonde kiyitibwa muntu. Oluvannyuma Mukama waffe Allah gwe tusinza n'asalawo atonde ekitonde ekiyitibwa omuntu, era wamala okukitonda n'asalawo akikwase ensi eno kibeere nga kyekigitambuza, kibeere nga kyekigivunaanyizibwako. Kati nno ampuliriza awo mba nkuwaddeko ku kyafaayo eky'omuntu ne shariya, amateeka g'Obusiraamu, Obusiraamu obutatandiise ku mulembe gwaffe guno, Obusiraamu obutatandiise na nabbi waffe ono eyasembayo ayitibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wazira Obusiraamu obwatambulira mu mirembe n'emirembe egyakolembera omulembe gwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bannabbi bazzanga buzza bupya Obusiraamu mu mirembe gye bawangalira. Kati okuva ku Adamu alaihi salam Obusiraamu bwaliyo, Allah subhanahu wa ta'ala yaliyo, era Allah subhanahu wa ta'ala yassirizaawo omuntu amateeka kw'anaatambulira. Yasomesa omuntu, yayigiriza omuntu, yaluŋŋamya omuntu ku ngeri nnyingi nnyo. Yaluŋŋamya omuntu ku mmere gy'anaalima afune ekyokulya ekimubeezesaawo, ate era mu ngeri emu agifunemu omudidi ogwa ssente ze yeetaaga okubeera nga yeetuusaako emigaso emirala. Ekyo Allah subhanahu wa ta'ala yakiyigiriza omuntu, era omuntu eyasooka okulima afune emmere Adamu alaihi salam. Omuntu eyasooka okulima afune omudidi mu mmere Adamu alaihi salam. Okulima kwa dda omuntu eyasooka mu nsi muno ye yakutuyigiriza, era ffe tuli mu buufu bwe mwe tutambulira. Naye okimanyi nti era okulima emmere, Obusiraamu okulima emmere, obubaka okuva ewa Allah subhanahu wa ta'ala bwe bwatuusa omuntu okuyiga okulima, alimenga emmere gy'anaalya n'emmere gy'anaafunamu omudidi ng'agiguza banne. Bubaka Allah subhanahu wa ta'ala yabutumira omuntu. Omuntu n'ayiga okusaabala mu nsi muno, okutambula mu nsi muno. Ensi eno yagaziwa, omuntu tasobola gitambula n'agimalako na bigere bye. Naye Allah subhanahu wa ta'ala atumira omuntu, ayigiriza omuntu, aluŋŋamya omuntu ku kukozesa ebimu ku bitonde ng'ensolo omuntu ze yayiga okutambulirako, abeere nga alambula ebitundu by'ensi eno
nga bwefaanana nga ne mu nsolo omuntu ze yatambulirangako era zakyatambulirako mulimu enfalaasi, mulimu endogoyi, mulimu engamiya. Ezo z'ensolo ezayatiikirira okutambuza omuntu. Era Allah subhanahu wa ta'ala mu bubaka bwe obwa Qur'ani yazoogerako, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinatan wa yakhluqu ma la ta'lamuna. Ensolo ezo abedda ze bakozesa mu kusaabalirako, mu kutambulirako, ne bamanya ebitundu by'ensi eno engazi okukamala. Naye okimanyi nti oyinza okutambulira ku nsolo ne zikutuusa ku nnyanja ng'ate oyagala otambulireko ku mazzi. Ensolo tezisobola kukutambuliza mu nnyanja, ate awo weetaagawo ekyebagalo ekirala. Era Allah subhanahu wa ta'ala okusinziira ku bubaka bwe yatumira eri omuntu mwalimu obubaka bw'okubajja. Omuntu n'ayiga okubajja, n'abajja eryato. Era eyasooka okubajja eryato kwanasaabalira ne banne n'abanajja oluvannyuma gwe banaagoberera n'okutuusa olwaleero. Eyasooka okubajja eryato yali nabbi wa Allah Nuhu alayhi salam. Era Qur'ani etunyumiza nga bwe yabajja eryato eryo. wa yasna'u alfulka wa kullama marra alayhi mala'un min qawmihi sakhiru minhu qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Bwe yatandika okubajja eryato mu mulembe gwe yali bajjiramu, abantu baali tebamanyi kigenda mu maaso. Abantu baali tebamanyi mugaso gwa kubajja, baali tebamanyi lyato. Abamu baasamaalirira nnyo, abalala ne bakitwala nga ekyolusaago, ne batamubiibiita, ne batamwaniriza, ne batamwebaza. Oyo yasooka okubajja eryato. Naye bambi abajja eryato abayigirize okwebagala ennyanja, okuseeyeera ku mazzi. Kubanga ffe abantu mu butonde obwaffe tetulinga bya nnyanja, tetusobola kuwuga mu nnyanja ne tusomoka emitala. Twetaaga lyato. Kati Allah atutumira omubaka atusomese eryato, engeri gye libajjibwamu, eryato erijja okutusomosa emitala, tulabe ate ebiri emabega w'ennyanja eyo. Era kati nga bw'olaba ffenna tetuwangaalira mu kitundu kimu. Abamu tuli wano, naye ate abalala bali eyo mu mawanga agali emitala w'amayanja. Kyova olaba nti amaato bwe gamala okubajjibwa nga gabajjibwa gayita mu bubaka Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatumira omuntu, bwe yaweereza omuntu abajje n'abalala bamulabireko, emirembe gibeere nga gimukoppako n'okutuusa kati amaato tegannaba kuggwayo kubajjibwa. Tukyageetaaga kubanga abagasaabalirako n'ebye twagala okusaabaliza ku mazzi nga biri mu maato nabyo biweze. Kati olabira ddala obubaka bwa Allah gye bwava nga bunoonya omuntu bumulungamye ku nsonga ezitali zimu. Kati nno kyova olaba bwe tuba twogera ku muntu ne shariya, amateeka ga Allah byava wala. Tewaliyo muntu yajja mu nsi muno awangaale nga Allah subhanahu wa ta'ala tamutumidde mubaka, tamuweereza
bulungamu kwanasinziira okukola emirimu egy'omu nsi muno. N'olw'ensonga eyo omuntu yava dda ne shariya, era shariya teyasuulirira muntu, wazira omuntu bw'aleetebwa wano ku nsi ne shariya nayo nejja. Allah subhanahu wa ta'ala n'aweereza omuntu obubaka. Tekyasooka buli muntu kubanga atumibwa ng'omubaka. Allah yagenda nga alondamu, era ye kennyini yeyeerondera. Ababaka sebakubibwangako bululu, nedda ye Allah subhanahu wa ta'ala ye yabalondanga mu mirembe egitali gimu okutuusa lwe yalonda omubaka we eyasembayo nga ye Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, yamujja mu Bawarabu. Kakati gwe bw'oba wali oyagala abeere mu Bafirika, omulala ng'ayagala abeere mu Bayahudi, omulala ng'ayagala abeere mu Bayindi, ekyo Allah yamala okukisalawo, kubanga ye yasalangawo mubaka anaamujja mu baani, era abalala banaasigala nga bamutwala batya. Kati Allah subhanahu wa ta'ala okutuusa ku mubaka eyasembayo nga ye Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, yabeeranga n'obubaka bwe yatutumira ffe abantu nga kyakutulungamya ku nsonga ezitali zimu. N'olw'ensonga eyo, ekyo njagadde tukitegeere, oluvannyuma tugende mu maaso okulaba shariya engeri gyeweerezaamu omuntu, shariya engeri gyerungamyamu omuntu, shariya engeri gyenunulamu omuntu. Tujja kukomawo oluvannyuma lw'akaseera ak'okuwummula. Temuvaawo, mubeere naffe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.